Ensonga z'enamba y'okutta Mama Asu na Ben mbilese maaso obinyuma obyerabiddeko birthday ya Chosen Becky bw'ati bw'agicelebrate nze ngenda bikulaga mu maaso awo. Rema ne mukwano gwe Evelyn Namulondo mbilese maaso awo bisaano obyerabiddeko ate nga ne Zaira Baby wamu ne Winnie Nwangi bafaani bazzeemu okubeera ate nga bakomplaininga n'ebisingawo nzize nabyo naye nga wasuzibye otya otya gwe n'omulungi ampuliriza. Channel Media Call, subscribe for more updates, like, share and comment tuwerabire okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwawo inamba yaffe ku screen tu inboxing tukuzulira omwagala oba akwagala oba akugattako oba akuyendako oba takuliiko. Tulina Jana Airport Pickup tukola surprise ne delivery gwe naagala okusurprising omuntu oba birthday oba ki twekwate tumusurprising delivery gwe nango yagala kuguliza bintu bi delivering waka bugoye bw'abaana kolera bantu bazadde bo shopping n'ebirala bingi nnyo delivery yonna giwandiyagadde tukolere watika ebintu ku kago tolina bikimayo munnange twekwate tukukolere delivery wonna wobeera ogyagala. Jena Airport Pickup tulina free wifi tulina n'ebyokulya emiwendo gyaffe misaamusaamu nga bw'ogiraba ate nga nyongera okubajjukiza mwenna abaana abakomawo ku lunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokubiri tulina discount naddala nga mukwata ku luguudo lwa Masaka Road tulina discount ogiraba jangu mu inbox twogerezeganye tuteeseganye tetusobola kulemererwa naddala ng'oli serious bw'obeera nga tolabako kitundu gy'olaga jangu twogerezeganye va mu comment section kuba comment section tuba tetusobola kumaliramu byonna baswiti mbalinze nyongera okubaza mwenna abazze okumpagira mujje mbukinge nga bukyali mwenna abatannaba mulikomawo after Ramadan okomawo mu December mwenna mujje mu booking nga obudde bukyali oleme okusumbuyibwa ku ssaawa esembayo munnange jangu tuteese tuba tetusobola kulemererwa. Katweyongereyo ntandike ne Chosen Becky. Antandise n'amazaalibwa ga Chosen Becky, happiest birthday Chosen Becky era ng'olunaku olwaleero awezezza emyaka 25 ng'azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri omwaka 2000 era nga olwaleero awezezza emyaka 25 agambye bw'ati nti last year was the most blessed year in my life and I thank God every day for that year. It taught me 6 lessons. Number 1, peace comes with a lot of goodbyes. Number 2, real life happens offline 100%. Ochikiriza oba nedda. Number 3, never doubt your instincts. Kagambo nga kakaluba. Instincts. It's God communicating to you. Gumwe nama nyoka sumo bulungi katereze. Number 4, always be ready to survive alone. Number 5, bedrooms have seen true tears than graves. Ochikiriza oba nedda. Number 6, no one wins this game called life. Even if you try hard, you will die. So enjoy as much as you can. Namaliriza nga agamba otherwise I'm happy. 25 looks good on me. I hope to live more longer and witness the greatness of God. Wow, mnange bwatu wa celebrating ze birthday ye bwatu wasazeewo okusharinga naffe obugambo obulungi ku bwatu bumotivatinga. So happiest birthday Chosen Becky, mother of 4 kids at 25. Naye nga tweyongeddeyo ngenda kubeera nga ate twogera ku nsonga za Zaira Baby. Zaira Baby bayawukana ne Henry naye oluvannyuma lw'okwawukana ne Henry yavuddeyo ate n'akwatagana ne Richie boyfriend wa Winnie the Mummy oba Winnie wa Mummy. Ekitaasanyusizza abafan oluvannyuma lwa Henry okuvaayo ne bakola video ne Richie nga bw'ogirabaawo bafaani bavuddeyo nga bakomplaininga era weerabireko biki ebigenze mu maaso olutalo luno. Ne bwe yegatta negesa ne bongerako owookusatu tebasobola kwenkana mwana oli omwana alina favor. Yakoze video wetwogera kati eriko 2M likes eya Henry negesa kirabika bagisiza ku view once eriko likes 2. Keberayo wallahi Zaira Baby yakoze video eriko likes 3M million 3
eya Henry Negesa eriko likes 2 kyesimanyi mwagisiza mu view wansi oba mwena amasanyalaze mugano na wa Zaira je mugatapinga ne bwe mwegatta mwena temusobola kumega baby Zaira. She's blessed. Egesa simanyi ne Richie anti nze bunta wanyo okuyita ono egesa yono wolutwe lwa sako Henry yono wolutwe lwa kisunsu Richie buli awanti bwona ne bwobugata tusobola afuna mu muntu omu kyovola bazaira yabugata lumu bwona n'abuli akakota kati ekitegeeza Henry negesa begasiba wala ne Zaira mbuba bayita Henry ne Richie anti bwona ne bwobugata tusobola kufuna mu muntu omu era mwe bagamba mbwera Zaira mwenzi bikibi kati gwo buntu obubiri osobola okulya akakamwe akalala n'okalekera bwona obuli akakota okufuna mu omuntu omu anti bona Zaira yabalya anti era bona bali awo bali muntu omu kati gwe bakulabikiranga ababiri egesa ne Henry nedda egesa yono wolutwe ate Richie yono no simanyi kana kalenzi kano kana kolutwe lwa square akasala enviri z'ekisunsu gwe bayita papa nno bona tebalina mirimu tebakola ani papa oyo makedo ye papa makedo yegasene mawube n'olyokola bejjano Katonda wange Zaira kye wakola kye kirungi omwana omugezi yena akolanga bwatyo bwofunanga akasajja akatategerekeka kateekeko kasajja kanne wako olyoka ofunemu omuntu ate oba toli ku bwangu Zaira osobola obugataka ak'okusatu bwona era obulye kakota obudde tewali era Zaira yakola obwenzi biki gwawolabawo obwenzi ki tunula bulungi deno ombulire obwenzi buvaawa bwogata Rich ne Henry obwenzi buvaawa bali muntu omu alindako Henry omuntu omu negesa gwe bwotunula labawo wokubiri bali bantu babi omu alina enviiri omulala talina nviiri omu alina ekirevu omulala talina kirevu anti kati bwe tudda mu by'omukwano babeera muntu omu ku lw'ensonga ne bw'obugatta tebuweza kira 3 n'omukazi no seba agatta abasajja ababiri omulundi gumu anti boss lady sente ekyo kyerina okola era teweekanganya okulaba nga bayimiriddemu wakati kati Zaira mu generation ye yezali waabwe naye okimanyi nti Zaira kati yakwatiridde TikTok ye Uganda nkutidde eno mu generation yaffe tulinayo n'omukyala Zalida boss lady ate mu generation y'abato Zaira ekintu akikwasizza maanyi akirizibwa n'okuyimiriramu wakati nabayo kiri bwe kiti awabula abaana muvuma naye nga amabega ebbanga liise abantu bazenga bawolokosa oba basala omugambo nti Rema Namakula ne Evelyn Namulondo bayawukana munnange bazimu ne balabikirako ku airport nga Rema agenze kukimako Evelyn Namulondo ku airport amutwalidde ekimuli bali bonna omukwano gwabwe guli guti Rema avayo mu interviews ez'enjawulo n'abagamba nti bo teri kigenda kubawula ne Evelyn Namulondo kuba bavudde wala balina nyingi so kati omuntu yenna alowooza okubawula munnange oswadde munnange togenda kolaki togenda kusobola kubawula naye nga omukwano gwabwe guli guti era mu nsi muno buli omu yeetaaga omukwano ng'ogwo nga mugenda kubeera mwenna nga temugenda kwawukana mweyogerako birungi byerere naye emikwano gy'ennaku zino girya mu bannaabwe enkwe naye nga ssanyu gyerere kati oyongereyo n'amawulire ga Nambwayo ate nga kwotadde ne maama wa Ssuuna Beene. Okuva ku makya ebigambo biyitiŋŋana nti Nambwayo Mary Nambwayo gwe nawena atamumanyi Mary Nambwayo ye mukyala wa Ssuuna Ben oba ye maama w'abaana ba Ssuuna Ben bwe babadde mu ntalo ko awo emabegako awo nga beerumaaluma mu ntalo za nnyumba yange si yange ettaka lyange si lyange biki nga bamaze okwawukana bali mukaanira bintu olw'okuba ezo entalo ezibaddewo abantu bavuddeyo nga bakomplaininga nga bagamba nti Nambwayo ateekwa okuba nga yeesima maama Ssuuna Ben nga tubadde tetuwulirako nti bw'ali mulwadde biki era akakazaako ye bannanga anaziika gwobeera gwe nga yegwe Nambwayo ku byonna byonna ebibaddewo badde osobola okuziika munnange Nambwayo avuddeyo n'awandiika ekibaluwa kye bakuntumye. Nambwayo avuddeyo ku Facebook ng'agamba bw'ati munnange avuddemu ebigambo abantu abasinga b'ennamba esinga bye babadde batamusuubiriza kuvaamu okusinziira ku ssaga eyabaddewo wakati we ne Ssuuna Ben agambye bw'ati have been so silent since morning when I'm still in big shock. God, this is so heartbreaking.
however much we get misunderstandings with Tata wange ategeeza Suuna Ben, I know how you loved mama waffe. Maama gwe muntu Suuna omutima gwe gubadde gukubira. I remember when we were taking this picture, ekyo ekifaananyi ky'olabaawo, how humble he became on each word you were speaking to him. Maama waffe omutima gutumenyese munnange, you know how much we loved you and how Ben loved you more. To you Taata wange, ategeeza Suuna Ben, nsaba Mungu akugumye. Nsaba Mungu akunjagalire taata. In all our disputes, just know you have a best friend in me. My shoulder is always here for you whenever you want somewhere to lean on. Ne bwemba sisobodde kugumya bituufu, nsaba Katonda gwe nsinza akungumize Suuna wange. I lost my mom at 3 months, but I have never healed. Then I know how hard it's going to be for you munnange. Mama, may your soul rest in peace. So Nambwa bw'ati bw'avuddeyo n'ayagaliza nazaala we ekiwummulo eky'emirembe, obubaka obugezezzaako okubeera nga bumusiima. Kitegeeza nti maama wa Suuna Ben abadde muntu mulungi eri Nambwayo, era singa abadde nazaala omubi osanga bino n'ebigambo teyandivuddeyo kubyogera nga kw'otadde n'embeera gye bazze nga bayitamu oba olutalo olubaddewo emabega waabwe. Kitegeeza yadde olutalo olubaddewo ne maama wa Suuna Ben yasigala nga maama, n'abeera ng'ate ndowooza taheetinga nnyo mwana muwala ono. Singa abadde mubi osanga ebyo byonna teyandibyogedde. Abantu abamu basobola okugamba nti oba yeegumya oba pretendinga oba kubikkako, naye bannange omuntu apretendinga era ebigambo oba obiraba. Nnyongera okujjukiza nti oli wadde embokoosa comment section okuyisaawo kyonna kyonna kye wandyagadde okuyisaawo, obubaka obukungubaga n'ebirala byonna. Ate nga n'ekirala nnyongera okujjukiza Jana Airport Pickup mujje tutambule ffenna baddiya ku miwendo emisaamusaamu. Tuteesa tetusobola kulemererwa bw'oba serious, tetugoba ssente, tulina free wifi n'ebyokulya, tukutambuza ate mutwesige tulambuze family zammwe ku bwereere. N'ekirala ebifaananyi videos gwenaaliyo nga welalika videos, tetukwata videos bw'obeera nga totugambye. Bw'obeera nga tongambye nti kwata video sigikwata. Era abamu bagamba mujjana ebifaananyi byange video zange biki, nemugamba naye tewaŋŋambye kukwata, sobola kwetumiikiriza. Video nzikwata omuntu aŋŋambye nti nkwata. Naŋŋamba mbu olyokka okumpositinga sikirinamu buzibu era bempositinga. Abaŋŋamba nti saagala kumpositinga bintere ku WhatsApp era kyenkola. In respecting privacy z'abaclients bange. Era n'ennyongera okwebaza bulala b'evidiyo yange to the end n'olabulawo nga tobuskipinze mukwano ndi musiimu. Nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Era tusinkane mu vidiyo eddako.